Mujebale kituwa essanyu okukitegeera nti mutuwagira. Emikutu giri mingi nnyo egya Tamale Mirundi kwayogerera naye guno is Tamale Mirundi official. Tuteekako obutambi abambadde babuuza lwaki programs endala teziriiyo. Njagala okubategeezaako nti programs ezo azikolera ku TV ez'enjawulo era TV ezo ze ziba ne copyright ku butambi bwe zikutte mu studios. Sometimes tuyinza obutabufuna buteeka ku mukutu guno naye always tujja bateerangako raw data oyo atali mu studio ali wabweru n'oyo oluusi omanyi mu mawulire mulimu minimum broadcasting standards nti omuli bwagenda ku TV sometimes waliwo emitendera gy'olina okugobera, waliwo by'otayogera n'ebyoyogera. Ku mukutu guno byonna tubiteekako osobola okutegeera obulungi ensonga nga bwe zirina okubeera. Tubadde tutambuza era tukyatambuza ekitundu kyaffe kino kyekitundu ekyokuna ekya skin trade mafias mu ggwanga mwe tunnyonnyoledde engeri abanene mu ggwanga gye beetabye mu kutunda ebitundu by'abantu. Tuteebereza nti obutambi buno gye bunaggwanga tuyambye bangi, tuyambye n'eggwanga lyaffe okuwonya ekitta abakazi n'ekitta abantu mu ggwanga be bawamba ne beekwasa nti babawambye oluusi lwa kubaasa ddaaka ebitaliiyo. Tuteebereza nti abantu bano abawambibwa bawambibwa olw'akatale k'ebitundu by'abantu akalinnye mu ggwanga lyaffe Uganda nga keetabyemu n'abanene abalinamu olwedde ku ssente n'obuyinza, nti abo olw'okubanga kafuna nnyo basazeewo bateekewo ekintu kino. Era tuteebereza nti we tunaamalira akatambi kano abo bonna bekikwatako baliba bakyusiza batalikyusa bayinza okututta ne tuvaawo naye tetujja kukireka bwe tutyo. Skin trade mafias akatambi akaasooka kakulaga store. Abantu beebuuza twabijjawa, gwe mulimo gwaffe tetujja kubuulira, wuliriza ojjemu ensa. Mu katambi akookubiri twakulaga meeting nga bamaze bipack nga babitwalidde abigula. Mu katambi akookusatu ne tukuleetera omwana omuto myaka 16 omuwala Kyalisiima ayina embabazi eyafudde era nga gwe tutandikiddeko kuba oyo tulina n'obujulizi nti paati ze ezamugibwamu naguzibwa omupakistan n'azitwala. Taata w'omwana ono kabayoza viriyo mu kitundu kino twamaliriza nga mukulu Justice agenda ewaka Lwankenzi Kashenda sub county mu Kabarole atuwe ku taata w'omwana ono. Mu bimu bye tuwulira olwaleero mu byenkuleetedde mukulu za viriyo Kabayo bwe yaweerezebwa omulambo gw'omwana we gwe yayogera naye ku ssaawa emu, ku ssaawa 4 n'agambibwa nti nno omwana we afudde. Omulambo bwe gwamuweerezebwa abakyala ab'oku kyalo ne bagutunulako baali banyiivu nnyo ne beebuuza ekyali kibaddewo kuba omwana yali asaliddwa okuva wansi paka mu mutwe ng'era ebifaananyi ebyo bw'obiraba. Twayagala okumanya kituufu omwana ono yagendako mu ddwaliro obulwadde ki obwali bumuluma. Empapula zino ze mbaleetedde mugenda kuzeetegereza era kanzitandikirewo. Oluvannyuma nga ayina embabazi Bonita amaze okuwulira obulumi mu lubuto yasalawo n'agenda ku kakiriniki akamutwalibwako mukwano gwa muganda we gwe yali azze okulaba e Kampala era nga bwe twawulira mu katambi akookubiri. Yagenda ku ddwaliro e Kasangati era eddwaliro lino liyitibwa Doctors Medical Center mu Kampala, PO Box 1716 Gayaza Road, PO Box 5221 Kampala. Essimu kweziri +256 392 080 515 eyo namba emu. Enamba ey'okubiri +256 772 961 561. Enamba ey'okusatu eri +256 782 855 782 ndi mu kugisoma wano 85 eri 782 85 55 85
embuzaabuziza banaye munsasire 78285 manyi ziri nyingi wakati wano. Okay, ziri ebbiri zenjo kugendako nja kusooka kugyetegereza. Ebbaluwa eno yetwala ayina embabazi mu ddwaliro. Ebbaluwa egamba etya? Eri mu Luzungu, nja kugisoma era bwe ngivuunula ku lw'abannaffe abamu Oluzungu abalukwata ekitono. DMCK kyendowooza nti kitegeeza Doctors Medical Center Kampala. Name ayina embabazi Bonita, sex female, erinnya n'ekikula, age oba emyaka 16, date olunaku nga 15/8/2019. Examination erect abdominal x-ray, ebimu bya lusawo sirumanyi, nja bisoma nga bwe biri. Indication C/O abdominal pain and swelling with failure to pass stool, X1/52. Findings: there are multiple air fluid levels noted within the small bowel loops, giving a step ladder sign. The large bowel appears normal but distended with the fecal matter. The rest of the soft tissues appear normal. The rest of the bones appear normal. Impression: radiographic features are suggestive of intestinal obstruction. Signed Yeko Esther, radiographer. Omwana nga amaze olumu olubuto yagenda mu Doctors Medical Clinic, enamba nzibasomedde. Mukisobola okubako ayagala n'abuuza nti omwana ki ekyali kimuluma. Yasalibwamu wakati ng'atwaliddwa e Mulago. Tulondodde tulabe bwe yali atandika kiki eddala ekyali kimuluma. Eyo ebbaluwa mu ddwaliro gye yagende wasooka. Kuliko ebifaananyi wano nga agenze mu sikaani. Wali bamaze omukebera era ne bamusindika mu sikaani. Okusinziira katambi ak'okubiri kigambibwa nti yalina ekimuluma mu lubuto era okusinziira ku mukulu Julius bwe yatugamba, katugenda ku taata kuba ye Julius yanoonyereza Justus yanoonyereza ebintu bino n'abeera nga abiteeka ku mmeeza, taata ng'ali mu kyalo. Kaakati omwana ono ayina embabazi. Bwe yawulira nti kirabika alina ekyende ekyali kyezinze kuba kye kyabagambibwa n'ebigambo ebyo ababinterpretinze, bamusindika mu X-ray muba mu sikaani asobole okuba nga yeetegerezebwa. Sikaani yagikolera mu Quality Imaging Center Kasangati, located ndi ku bbaluwa nno gye yakolera sikaani gye nsoma ku mutwe oba headed yaayo. Quality Imaging Center Kasangati, located in Kasangati, opposite Kasangati Government Health Center. Esimu +256 783 26 3914. Eyokubiri +256 75 00 93 514. Kuliko email naye olupapula baluzinze nyizo butagisoma @gmail.com, kyendabako kyokka. Ultrasound report, zino ze mpapula omwana ng'agenze mu sikaani. Date 15 zennyini ze nasomye ku bbaluwa eri ogw'Omunana 2019. Erinnya ayina embabazi Bonita, emyaka 16, ekikula female, mukyala mukazi. Address Lutete, referred by Family Health, abamusindise wano. Examination type abdominal, lubuto. Indication severe abdominal pain, olubuto lumuluma nnyo. Our findings: bowel loops are moderately distended. They demonstrate pendulous bowel loops are moderately distended. Olupapula lwezinze mujja kunsasira nijja kubisomera. Bowel loops are moderately distended. They demonstrate pendulous movements.
mild by echoic extraluminal peritoneal fluid is noted. Soma kimu nange musasi yange sibimanyi nnyo naye njagenda maaso nabyo. Mild hypoechoic extraluminal peritoneal fluid is noted. Liver, spleen, gallbladder and both kidneys appear normal. Ekibumba, spleen simanyi ekyo kiki, gallbladder akataago, n'ensigo zombi and both kidneys zo namu bulungi. Ndoza muulya we kigenda okuva. Kufa kw'omwana kwava wano wennyini. Conclusion. Features are highly suggestive of intestinal obstruction. DDX, bowel perforation. Name, Nabandeke Jacqueline. Yasayininga kuno n'ateekako signature ye. Kuliko stampu ensoma ennaku z'omwezi 15 Agusto 2019 Quality Imaging Center Kasangati. Ebifaananyi kwebiri ebya sikaani mu bbaluwa eyo gye mbateerako namwe mubeere nga mugyesomera. Oluvannyuma lwa ayina embabazi okuba ng'akola sikaani eno amalwaliro gaamulemwa ngera bwe twawulidde mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne bamusindika Mulago. Mulago bwe yagendayo bino bigenda kwogerwa mu katambi kano. Yagenda wa? Bwe yatuuka Mulago baagaana omukwatako okumujjanjaba. Baagamba nti okusinziira ku mabaluwa gano gazze nago mu kiriniki mu malwaliro gano ag'oku kyalo gy'avudde yali alina kulongoosebwa. Amangu ddala kitaawe Kabayo Zaviriyo baamukubira essimu. Bwe baamukubira essimu Kabayo yagamba bwe bamukubiridde obudde obw'ekawungeezi talinaawo ssente. Baamusaba ssente mmeka? Emitwalo 9. Munaku waabwe ono teyazirina n'akubira munne who is Justus eyasooka otukubira. N'amusaba kasente n'amugamba omwana mulwadde mpolaayo kasente tusobole okujjanjaba omwana. Justus yali ku ngendo ze n'agamba muzeeyi nti sijja kusobola kulaba wabula kankulabe enkya ku makya. Enkeera ku makya ng'omwana alikyali mu ddwaliro asuzeeyo yasulayo ng'abasawo baganye omukwatako mpaka ng'aleese ssente emitwalo 9. Justus yalina okuyambako ku muzeeyi Kabayo yali wa kugendayo olunaku olw'enkeera. Ssaawa emu ku makya aba ateekateeka okugendayo ng'afuna essimu okuva ewa muzeeyi. Justus aba ateekateeka okugenda ewa muzeeyi. Ku makya yafuna essimu ng'eva wa muzeeyi ng'emugamba omwana amukubiddeko basobole okwanguya okunoonya ssente baziweereze omwana alongoosebwe. Okutuuka ssaawa 4 nga bakyanoonya ssente baafuna essimu ebategeeza nti omwana waabwe yali afudde. Naye nga baasembayo okwogerako naye ku makya ng'era abasaba abeegayirira bamuweereze ssente asobole okuyingira thiyeta alongoosebwe. Nkujjukizaako muzeeyi yali tannaba kuweereza ssente za kujjanjaba mwana za emitwalo 9. Okusinziira ku njogera ya muzeeyi tebaamutegeeza nako nti omwana ono yali wakutwalibwa mu thiyeta. Ffe ebifaananyi bye twafunye biraga bulungi ng'omuntu ono yasalibwamu wakati, ate si wakati wokka, yasalibwa okuva wansi mpaka ku mutwe. Bwe yasalibwa okuva wansi paka ku mutwe ate baaleeta mulambo. Muzeeyi Kabayo omulambo we gwamutuukako n'abe enkyukwe ng'emaze okkuba abantu bonna nga bagulabyeko tebaali bamativu ne bagenda ku poliisi
nga bw'owulira bw'ogenda owulira mu mboozi eyo. Ku poliisi nga beemulugunya ekyatuuse ku mwana waabwe n'engeri gye bamulabamu n'okuteebereza nti yali talina kyalina mu lubuto kubanga bw'otunula olubuto lwali luguddemu okusinziira ku bifaananyi. Muzeeyi Zaveriyo yagenda n'alipootinga ensonga zino ku poliisi era alina ne rifalensi. Naye nga situnatuukayo eyo omwana we yafa. Bwe yafa n'agamba owaaye kati ate nzigira ki e Kampala, n'asaba abaamuliko bayiye engeri gye bateeka omulambo ku mmotoka gumutuukeko ewaabwe gye yazaalibwa. Omulambo guno gwateekebwako ku mmotoka era ne gutwalibwa. Bwe gwali gugibwa e Mulago gwajjirako postmortem report. Postmortem report eno teriiko date. Date kweri mpandiike naye eriko stamp. Date kweri bulungi. Ya nnaku z'omwezi nga 16 njirina wano era njikuteereddeko gyetegereze bulungi. Mulago Hospital, PO Box 7150 Kampala. Nnaku z'omwezi 16 ogw'omunaana. Authority is hereby given to remove the body of Ainembabazi Bonita, ex-inpatient number 472692, ex-police file number tewali kiwandiikiddwawo awo, ex-postmortem performed tick. Postmortem yakola era newandiikibwako postmortem oba PM number 280/2019. Cause of death deleterious. Oba bwe kiri naye naawe kyesomere. Deleterious kyonna ekiriwo nange kasita nkikuteereddewo. Nekusayiningibwako signature naye nga yasayininga ku lwa Dr. Kalungi kuba kiriko signed wansi for Dr. Kalungi. For Dr. Kalungi. Nnaku z'omwezi 16 ogw'omunaana 2019. Stamp neetonnyako X delete herein applicable. Nyinza obutabinnyonnyola mutwegatte wamu tubitegeere kuba bizibuwala. Mutekeyo comment wansi abitegedde obinnyonnyole. Kaakati mu mboozi eno gye tukuleetedde ebyo bye byangambibwa ate bye nkusomedde olw'okuba mbikuteereddewo. Amalaalo gano geg'omwana oyo gw'olaba masimire oyo gw'olaba ayimiridde mu bulawuzi ya yero yali aweerezeddwa omwana e Kampala naye n'alwaza n'agenda okusinziira ku mboozi ya paati ey'okubiri. N'eno yennyini we bayimiridde ge malaalo omwana we yaziikibwa mu kyalo. Gw'olaba ayimiridde mu katambi kano ye taata w'omwana Ainembabazi eyaziikibwa, yalwalamu akatono n'afa n'aggyibwamu paatisi ze ez'omubiri ne ziguzibwa omusajja omupakistan n'azitwala naye nga tuteebereza ti omwana ono yattibwa buttibwa n'aggyibwamu ebitundu ebyo. Kale muzeeyi agamba ki? Byenjogedde byayogedde, ayogera lunyakitala, ntegeramu bimu kambikuteereko mu byevvuunulire. Hello? Sebo. Sebo mwasize mutya? Bulungi Sebo. Ndi ne mukuru Jason. Sebo. Okay. Byerabireko. Sebo. Kati gabo tubadde twayogedde eggulo. Sebo. Simanyi we tugenda kutandikira. Ebiwandiiko biri osobodde okubifuna? Ebiwandiiko we biri. Aha. Naye ebbaluwa eya admission ye Mulago yebulako yokka naye omuntu Mulago.
mugambye admission ye mulago naye nga ya postmortem weri. Eya postmortem weri. Yawandikibwako Dr. Kalungi. Dr. Kalungi. Nga pathologist. Okay, nga bamazo postmortem lyerinnya eririko. Andi eno eriko. Authority is hereby given to remove the body of Ainembabazi Bonita X in patient number query. Police file number 34 X postmortem performed query. Cause of death query. Nestamp ye mulago mu ddwaliro. Kaakati yesewo ng'oggyeko ezo empapula kuba z'olwedde ozituweereza tonaba zituweereza. Mbadde nziweza naye nga network teriiko. Nga network teriiko bulungi. Okay, ndowooza olwaleero we lunaagirira nga omaze nazo okuzituwa. Zonna mbadde mbirabyo naye tebizibuzi nga network ebadde teriiko. Katusuubire bijja kutuuka mu bwangu. Yesewo obitadde era wali we wayisizza biri ebyasoose. Yesewo Okay, tekirina ttapu. Yesewo Oyina WhatsApp? Yesewo Osobola okubiteeka ku WhatsApp. Kale Osobola okucekinga ku nnamba eno yennyini gye kubiddeko. Kale sewo n'obiteeka ku WhatsApp. Yesewo So kati mbadde nsaba kutegeera ate empapula ziri mu kiriniki tebaamuwayo ku mpapula zimutwala mulago. Weziri zonna era byonna mbikusindikidde naye lako tebinatuuka butuusi. Kale sewo eddwaliro baliyita Quality Imaging Center Kasangati. Okay. Eddala baliyita Doctors Medical Center Kampala era nalo liri Gayaza Road. Ndimanyi liri kukuba awo. Doctors Medical Center. Nene eddala baliyita Quality Imaging Center Kasangati. Anga Kasangati Gayaza Road. Okay. Yes sir. Kaakati mbadde njagala ombuulire omwana ogambye katutandike ekyolwaleero omwana erinnya ye Ainembabazi Bonita. Ye Ainembabazi Bonita Kyalisiima. Okyalisiima abadde alina emyaka 17. 17. Okay, omuzadde we bamuyita ani? Bamuyita Kaboyo uno kayoge. Okay. Sebo banyeta Kaboyo Zaverio. Kaboyo Zaverio obeera wa? Mbeera Rwanchenzi. Rwanchenzi kiri mu district ki? Kabarole. Tukusaasiddeko sebo okufiirwa omwana wo. Tuweereza obubaka obw'okusaasira ate n'omuntu okufa ng'okyanoonya ssente. Tuyitiddemu ne batunnyonnyola naye ngira njagala mmanye gwe sitole ye eri eti omwana we yafa atya? Simanyi. Tomanyi mwana wo bwe yafa? Yakugamba alwadde ki? Bakateera essimu yamala kufa bangambira ng'omwana afiire n'ababuuza nti yayitwa ki? Bangambira ng'ayisirwe omunda ngu ekyenda kyesibire. Okay, kati ate enkindo zino bino bye baamusala byava ku ki? Baakugamba byava ku ki? Simanyi. Wasasula ssente z'okumulongoosa? Nedda. Wali tonnaba kuziwaayo. Bangamba omwana amaze kufa. Baakugamba omwana amaze kufa? Oba baakugamba n'olemererwa okusasula ssente? Nedda. Okay. Kaakati wano omwana mu kumusala wano oba ku mwana we bwe yafa omulambo gwali gusaliddwa. Waliyo owooluganda lwo yenna eyaliwo ku muntu oyo ng'asalibwa oba ng'atwalibwa oba ng'akkirizibwa okulongoosebwa? Nedda. Tewaaliwo yenna yakkiriza nti alongoosebwe? Nedda. Omwana wo abadde alina emyaka ebiri? Ng'owabaddewo baamugoba. Ku ssomero? Mu lwaliro. Okay. Kati kyenjagala okumanya omwana we ate lwaki ali Kampala nga gw'oli eyo? Lwaki yali Kampala?
omwana yabatasoma nasomera Rwanchenzi primary school mu P6 nagenda Kampala w'Abaganda be nagenda kukyara naika Kampala nagumayo. Okay, osobola okwogera mu lulimi lwo esinga okutegeera, yogera mu lulimi lwo. Ati kuyarugire kuno yagire Kampala kutayaya yaikayo yagumayo natere esimu omwana kagumira okwe nakora yenki bagamba omwana naza kwisha hatiya ahinjire kurebera ariko zo omukuza kwisha bandetera maiti kuza kundetera maiti nashanga omwana wena bamubagire ku rugamutwe mpaka ifa bigere mpulira nashanga abakazi kuza kumwetegereza bashanga na nyinenda bagihireyo n'umutwe nyuma icyo cy'ubwonko nashanga icyo bwonko nacyo cyona kitariho wena bamushoshongwire wena nga kibinyo naye kati bwe mwali muziika temwabuuza lwaki yazze asaliddwa bwe mwali muziika temwabuuza lwaki temwabuuza baddwaliro lwaki yali asaliddwa kandi nanye nkabuuza nkamwagizire ng'omwana ngu arwire ngu yamara mwamutwara mu idwariro yafa n'ababuuza nyoka ninyishe w'omwana owamusayiningire bari kuza kumushara gumuringo gona kumushara batiya no. Okay. Nabo abaresire maiti nabo bangambira ngo bari kumanya mpulira Okay, kakati nakiwuliddeko nti nakiwuliddeko nti omwana owuwo oyo bwe yali ng'ajja ene Kampala bwe yali agenza okulaba ate yadda mu kyalo ne bamulekera ono mulala gwe yali naye ekyokubiri nti bwe bamutwala ku ddwaliro ku makya yakubira essimu akyanga nti yabakubira essimu kituufu yakubirako essimu ku makya omukazi omulala we yakuba essimu nangamba ng'omwana ali mu ddwaliro yankubira saawa emu kuzagenze kuba Shayina nangamba ngu Bonita Story yakuba saawa emu essimu yasooka ng'akyali mulamu ate okufa bakugamba yafa saawa meka? Saawa 4 makkati awo yali amaze okufa kati gw'omulambo bannyonnyodde nti bwe mwagira ate mwagutumya butumya ne gubiteekebwa ku mmotoka ne guleetebwa eyo okuziikibwa mwaziise ddi? Twazishire nyimwazo ijo cha mukaaga. Okay. Okay taata tukugize omwana ono maama we okyali naye? Mama yafa. Mama yafa. Bambi nga kibi tukusaasiddeko nnyo. Tugenda kukola kyonna ekisoboka tubadde twagala kufuna ku ddoboozi lyo tuwulire tuleme kulimbibwa ekintu kati gwe kikyoteebereza omwana wo oteebereza bamukola ki? Nyombire ninjire nyoko namurebere nko kuba mushaziri nareba n'ebiceka byona bitarimwe byeye byona by'omubiri gweye hata bamuresire najya ntobundi umwana wanjye bakamuguza ebiceka tweko kibi nnyo hakabaho n'urutaro nangwa n'abamuresire hariho unabiri ngenda kwata abantu bantanga na polisi bari kuza kuresa umurambo mbere na reportingira polisi banteraho burinzi bw'amani na motoka bakane ngenda kudushisha konka hagaza hariho burinzi byananka byakomao ebyoyongerangayo byakomao twahika kuzika
kale taata emboozi eyo ngiwulidde bulungi nnyo era ngenda kuba ngigoberera ekambere nange ng'obubaka buno mbutuusa immediately ew'omukulu tusobole okuyambibwa kubeera ekye tubaddeko mbadde nsaba bampe ku mukulu Jason eyo twogeremu ate nanye ninsoberwe kyayisire mwana wange naati nkyayebuuza tugenda kukuyambako okukitegeera tugenda kukuyamba katusooke tukikwate mpola mpola ekirungi tukuwulidde naye tukusaasiddeko nnyo kale weebale ssebo hello yes mukulu Jason so taata muwulidde yes kambeere nga nsaba nti teekako WhatsApp eno namba gyekkubiddeko ezeeko okulaba nga ebifaananyi ebyo binsindikira wano mpandiikireko n'erinnya lya taata n'ekitundu we bakiyita teekako message erinnya ekitundu we bakiyita ekyo ekitundu bwe bityo mubiwulidde enamba ya Justus gye neeyambisa okkubira muzeeyi eri 758 7 6 00 +256 758 76 41 00. Call that number. Jikube. Want to find out. This is not piece of drama. Kituli mukazanyo. Fana nyibye nkutereddewo sibi downloading ku internet. Byamperezeddwa wano wennyini. Mu kitundu kyaffe ekiddako twalondodde ne tulaba ne tucomparinga notes ne twalivinga ku conclusion nti Bonita alabika y'omu ku baaguzibwa mu Pakistan okuva mu ddwaliro ery'emulago. Twegatteko mu mboozi yaffe eddako omukutu Tamale Mirundi official, Tamale Mirundi ku YouTube, ogisaako Joseph Tamale Mirundi ku Facebook, Instagram era ne Twitter. Tubeeyanza nnyo okuteekako okuteesa kwammwe comment. Yongera okubirize banno sharing abasubscribing otusobole okutegeera nti mutuwagira. Tewali atusasula, tewali atusindiikiriza, tewali gwe tulwanyisa, n'abasinga tetubamanyi feesi zaabwe. Tukwata ku nsonga okubikwanjulira n'okutuulawo ndiddamu olunaku olulala. Tulina ekirala kye tuleeta kikwataganira ku basawo. Bw'ova ano n'alagawa katulwanire Munnayuganda, ffe tumanye ensi yaffe gye tugitwala. Sisi ya kutunda, abagitunda nabo kamba siibuleko. Mweraba.